Osibye otano munnange kwaniriza nate kwa lipota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde omwanjuzi Agnes Nalukwago. Omusana gwase olunaku olwaleero nga mwetobeseemu n'ekifu naddala mu biseera eby'okumakya nga bwe kirambikiddwa ku kifaananyi kya ssemugenza ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe. Wabula embeera eno eviiridde ku Sserwandula Mpewo oyo asimbye mu bukiikakkono bwa Ssemazinga Africa nga asindika empewo enkalu nga zikunta zidda mu ggwanga lyaffe ekiviiriddeko omusana okwememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Wabula tusuubira okutandika olunaku olwokusatu n'omusana okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga bwe kirambikiddwa ku lutimbe lwa TVyo era nga n'ebbugumu tusuubira ogendera ddala ku Celsius 36 eyo mu Kotido era nga tusuubira ddala obudde okuba obw'omukalwe. Wabula ate ku mbalama z'ennyanja Nalubale ssaako n'emirirwano tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 31 wabula mu nsozi ez'Ekabale ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 27. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Lagos, Johannesburg tubisuubira okufuna enkuba so nga ate eyo mu Nairobi tusuubira omusana okusibira ddala nga gwememula era nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 27 eyo mu Addis Ababa so nga ate mu London, Washington ssaako ne Moscow tusuubira obudde okuba obw'ekiddedde era nga mu Beijing tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 29 eyo mu New Delhi. Ebyo bye tusobodde okufunayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku b'embeera y'obudde okufuna ebisingakaawo bisange ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bwe gulambikiddwa ku lutimbe lwa TVyo. Sigadde ndi Agnes Nalukwago siganga ekumira ku Star TV emunyonyi y'eggwanga.